Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Abalabi ba GTV abalungi balamusizza buli omu kitiche amanya nze Ashraf Segujja nga ntuse ne aya ey'olunaku olwaleero. Olwaleero tugenda kubeera nga tulaba aya eri mu suratu Al-Imran. Suratu Al-Imran sura ya 3 mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga tugenda kulaba aya ey'A12. Allah subhanahu wa ta'ala watugambira nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo atugambye nti am hasibtum an tadkhulul janna, mwe mulowooza mugenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubanga amanya mummwe abalwana mu kkubo lye, wa ya'lama sabirin, Allah nga tanaba kuba nti amanya n'abantu abakola ki abagumiikiriza. Temulowooza nti mugenda kuyingira ejjana ya Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala tamaze kuba nti amanya muffe abalwana mu kkubo lye. Okulwana mu kkubo lya Allah kigazi, kuba kati ffe essaawa zino tukyasobola kukwata mundu kugenda kulwana mu kkubo lya Allah. Tulina kubeera nga tukozesa bikolwa byaffe na nnimi zaffe na neeyisa yaffe okuba nti tukoowoola abantu okuba nti bayingira obusiraamu. N'ekirala n'okuba nti obeera mugumiikiriza. Abagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agabira abagumiikiriza empeera yaabwe nga tamaze na kubabala. Bingi Allah byatugezeseza nabyo, sente zikyaganye, embeera ekyakukutte, n'ekyo olina okubeera ng'okola, olina kubeera ng'ogumiikiriza. Olina omukyale waka, abaana bakyabuze, naye ate abasinga obungi tukoze bubi nnyo mu kifo ky'okuba nti tugumiikiriza ate tugenze mu shiriki. Olina okubeera ng'ogumiikiriza n'omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa ezzadde. Bw'aba tannaba kuwa zzadde, gumiikiriza, kyekisinga obulungi. Embeera y'ebyensimbi bw'ebanga ekyekuttemu nga sente tezinnaba kubanga zijja bulungi, kaseera buseera ke kasigaddeyo okubeera nga ofuna ky'oyagala. N'olwekyo abadde ab'ebitiibwa tubeere nga tugumiikiriza. Bwe tunaagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga atuwa empeera gye yasuubiza abantu abagumiikiriza. Tunulya nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, bannabbi ba Allah bagumiikiriza embeera ez'enjawulo. Allah n'abagezesa n'ebigezo eby'enjawulo. Abamu yabasindikira endwadde, abamu n'abasindikira ebigezo eby'enjawulo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe tumanyi obulungi ennyo, bamukuba etwaifa naye yagumiikiriza. Teyabasabira kuba nti Allah abazikiriza, wabula yasaba busabi Allah n'agamba nti Allahumma ghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ay Allah beera ng'osonyiwa abantu b'ekibiina kyange kubanga tebamanyi. N'olwekyo abadde ab'ebitiibwa nga nkomekereza aya yaffe eyo tubeere bagumiikiriza. Bwe tunaagumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atuwa ejjana. Wa barakallahu fikum. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.